twayawukana simwagala tanjagala era alinga amazi alinga n'embizi nze nina abantu nayawukana nabo naye paka leero bizinesi zaabwe zitambula ku lwange era ne posts bazipininga ate nga ze video nene ze bayinayo. This is a pinned video. Twayawukana simwagala tanjagala era alinga amazi alinga n'embizi naye post yino mpininge daba posts ze this is how many hours ago okiraba gwe zirabe daba namba zaina ko ziraba post ebankadde naye tezikola twayawukana okitegeera oziraba ontegeera oba bulungi twakola ki era simwagala era alinga embizi twayawukana onfuna bulungi nnyo utosanga amati mwayawukana notagattako kigambo kirala njakyongerako kuba simwagala era mwayawukana kino mwayawukana ki daba twayawukana era posts ze oziraba tezikola gega mazima galiwo amatuufu tezikola ki mpozi mbadde ogambye tezikola kati daba post yenkadde ononze onani nina ekisirani onani twayawukana simwagala naye content gwakyaliako oba nfuna bulungi kubanga yajja popping up simanyi. Shadia is mentally sick. Shadia has problems. Ajira nayo seddagala ate bwaliyo sali mutuma okukola live sekulimba ate nze siwaayiriza agobembwa namukulira ne ku radio neba nango okusabiriza kuli mu maka gange kandabe kala gy'oleeta zezimu zinategedde tulina kufunira kala zile bright tegedde mbali nakasuula awo osanga tuli ku That Truth Media go subscribe follow tulina lip gloss tulina lip gloss omubamubba nego wangamba mata yabba nakugamba nayogeraho kulinya nakugamba dansa batwava mu kamera wangamba gwegwama negwe abatyolera bakutumye nti nojja okola amanya gaabo zibali wali atumye nze jogera kiwangamba omuzinyi yabba lip gloss wange that's it yamukwatako nga wobadde omukuteka namukuba ensawo later nentuka ewaka nenzijukira nti gundi yasemye nagamba ngenda mukola tuddamu okwesanga kayavudde ne kagwa mu nsawo yange kale tuli ku That Truth Media go subscribe follow buli emu ali eyo ono yantwala ku mochale nga Nalongo amenya omutto nze sigenagenda ku mochale ntyo oli otya sugar njoga mchadayas bangamba wakuba omulanga nga Nalongo afudde wali ne beti most of us were pained but omulanga gonedda sagala kwewaayiriza I really cry naguba omutima. I know. We've seen like tulaba ebintu bingi so osobola oluma but that pain that like gets me to burst into tears ina kubanga nene ate olusinsa n'okwewaayiriza nga nkabira kirala nenkabira mu situation so okukuba omulanga balimba but okulumwako n'okunyolwa yes twanumwa twanyolwa. Okay. So kaki ekigenda mu maaso nalabye olumbe lugenda mu maaso oli mutaka tovaayo. I'm close with most of the Mayanja people like yes, but Betty. Yeah, Betty is my very close friend. And is a family member. Then I'm Betty is a family member. But Dias. I'm asking. Kati nze nzalina kakungu ntaka kebera ba family oba yenza senga kebera obugeri. Kati kyobugeri yogedde kyaki? Anti nkubuuza kubanga kati ombuuza abantu. I'm telling you who I'm close with. Lwaki okufa kwa mugenzi Maggie? Before it was okay. But later, yesterday, ne today, kuli nnyo ku Rabadaba. Okusooka kwabadde ku Gurunedi. Nyene bagamba Gurunedi tuyinza okuba ate ye ebintu yabireka biri okay. Lwaki kuli nnyo ku Rabadaba? Yataddeyo ne post. Nataninga. Neerabira ti ku Facebook ate yo tebajjako comment.
May I please have some cold water in a glass? Chebakoze Rabadaba ku Facebook ngoko bana. Ne ku TikTok ne bagamba naye neddwa tekimala ne baddira ku comment ku gundi ku video gye yataddeyo before eno. My God. Rabadaba yejjusa. Lwaki yapoze. Nze awo njagali ya grenade yataddeyo kifaananyi yataddeyo utesi RIP n'ateekayo akanyonyi n'akatima akamenyese n'akomaawo ono yawandiise omugogo simanyi I don't know how I'm going to live without you. Ku Saturday we have spice budgets. Ekyo tugenda kale ekyo tugenda kyogerako nga tumaliriza. Kyenkugamba kitegedde. Lwaki okufa kuli kwetooloolera ku Rabadaba mukyamu kyokka no baŋŋambye nno gyali yanoba. Do you want some water? Yes. Yanoba ewa Magi nga omanyi yalaga ewa baby mama we bwe yaddira bwe baapanga ogende UK ne bigaana. Ebyo bisoboka. Kati bwe bigaana ne banoonya pulaani B ogimanyi ne bagamba singa ofumbi bw'omukazi ono bwakuleeta okimanyi kyene tuba ffenna abantu baba ne pulaani byonna bisoboka. Yes, everything is possible. Most when someone bwe kiva ku mwanadamu like a human person, but everything is possible. Omwana yali yamulekawo nga bakyankala naye maama gye baddinga kyobola banze si entertaining co-parenting mu relationship. Wallahi. Era omukulu talina mwana. Nze ngendo zaala. Ogenda ozaala? Nze si co-parent when sango ali single father. N'abaana ye ekyasobola ozaala gwe. Nze when sango ina abaana you don't co-parent. Abaana balina okujja ne tubeera nabo. Ebyo gundi yabigaana. Nze ndi mukugamba nze wange. Yenna agaana ekintu kyakigaana wuwe. Ne baba alina mukola amawulire oyo okudda mu kamera n'atunulamu. Nani? Mama Joani. Alidda? Of course yes, because by the way there is nothing wrong mu kwogera ekintu gwe kyolowooza ekituufu. Kati nze waliwo agamba toleeta abaana bo. Waliwo agamba nze toleeta abaana. Kati nze sigumiikiriza musajja akola ki? Akyayogera na baby mama. Her story was a true story gone bad. Because it was in the background iwenga happening omusajja yagala leeta mwana nabawakireta nakyogera kati abajumene bagamba we mbadde njagala lwaki Rabadaba bamwesibyeko nnyo kati leeta kagwa. Ninawe nalabye omukazi ng'akoze in a bit nze nina we nalabye video nga bagamba simanyanga yakozesa omukazi and all that banange ngenda kudda wali ku kyenna bagamba omuntu ebintu aba bikoze out of love mulekerawo kubibalanga gwe nti no gwe wakozesa oli naye nga ate there are things even men do for women ng'omukazi omusiru ali mugamba nkibba naye ng'ono omusajja ali mubikuwa because akwagala. So njagala tulekerawo eyo version ya gundi yakozesa gundi naye gundi n'okozesa munno wabula mukama tali kusonyiwa. Teryali bbanja. It was not an agreement, otherwise you would have had an MOU nti nkukolera kino in return tokkirizibwa kunkyawa. Nani waliwo ekisukka sugar anti nkujja dayasi bwe tweyagala n'ongulira nompa maybe ebyapa oba n'okyusa ebyapa byonna waliyako mwana kugambye kusa ekintu kyangu yawe ebyapa oba mbeera sikukozesezza ebyangu yawe kati omusiru ateze sibutuukako mowota anti walajja nnuma era ntusene nejjusa okukwata interview ku ssaawa ze waŋŋamba kyose nga njagala mbadde ngenda funa ekirimbo lwakuba simanyi kulimba. Gwe mbadde nkugamba tiwaliwo ekintu ekisukka bw'owulira nti omusajja yakola bingi nkwano
omukazi ne yenyiwa ye kenyini n'agamba kankuwe divorce ng'oli tannagisaba ng'ewaka omusajja afuuse ekizibu bamulabirira buli kimu nga ab'ewaka batunuuliranga bbi omanyi okuddira akati gwe Nyazalawo n'ajja wano tekisoboka ngamba bugambi nedda togezesa bya kisiru kubanga nze Nazala talinnya wange ate njagala mba njagala omusajja obeere nga maama we yafa sikyaddamu kudeetinga muntu nga maama we mulabakaawo tebakikulimba toddamu bya kisiru togezaako yadde okigezamu example yonna tolikikozesa Nyazalawo lwaki ki ekikuleeta ogamba nti oyagala saagala kamanyiro k'abannazaala nsobola okuba Nazala ne bagamba nasiiwuka empisa naye nga yansookereza gwe tobaako na I don't entertain ebintu ebimu ebyekisiru kyova nabagamba ku mulekwa kusiva mulekwa nfunzi nga ne baganda bo tebalinnya wange gadde okukyalira abakyala ki tebalina waabwe tebalina byakola nze mbeera bize ewaka mbeerawo katono kembeerawo akatono nkabeerawo na mwami wange ozunga ki twogere ku WhatsApp mpereza hayi gwe Rabadaba buzibu ki bwalina obungi obuzibu okutuuka ku ekyo okubanga buli omu amwesibyeko anti abantu baclaiminga nti yakozesa omugenzi era baclaiminga alina omutima mubi nnyo and all that naye nze era bagamba simanyanga depression simanyanga bayawukana ate namusibisa awo ebweru ate like nebivira kuli okugetinga depressed byamulaza and all that mu birwadde bye bakatugamba kuba nze nayogerako ne Muzeeyi Mayanja mu kiti ki munnaye kati omwami oyo mukulu nnyo like mu industry he's a parent of one of the legends so abataata abakitammwe abataata so I called Muzeeyi Mayanja olunaku lwe baabikka Naalongo era we nava ku radio actually netusibira nunzunza nze saasibira ewanzunza netusibira ku gundi ku mochari gwe wasibirayo nze wanzunza so of course first it was to confirm the bad news yes confirming gwe ngani banange I'm a journalist I do entertainment so no gendo confirming no okube esimu first basobola tawulira ko muntu no okube esimu I wanted to know bituufu kuba nali ku live buli omu nga typinga bannaye kitalo nnyo nga buli omu abikka wenatandikira otegeera nti agamawulire matuufu Jowelia yani owa Spark TV omunamawulire yakola ki yajja ku live yange nagamba bannaye kitalo nengamba Jowelia tasobola kumala gabikka ati awo nentola essimu nenkubira teta I think teta ndoza teta yali akwataganye she didn't pick and then ngejera asuze mu night no I think kubanga gondi ziraga yali already ali ku location so nenkubira Muzeeyi wamwe nemukubira nemubuuzako na ngamba kituufu nenda ngamba nze ndi waka tuligezaako okulaba ngeri gye tubikwasaganya naye mukadde maama ye gyakola ki gyali kugwanika Emengo yes gyali ku ddwaliro e Mengo so nemugamba kale kamalirize ku radio then like njagendayo yeah so Muzeeyi nankonfamingira nti yali afudde naye mu bintu byayogera saawuliramu kirwadde kya depression Muzeeyi kwasi musawo anti era kati of course bali badde bakyogerako but no one is talking about the depression part and all that simanyi but I'm telling you what I got from abafiirwa so teyangambako nti oba yafudde depression yangamba abadde nga afuna omusujjasujja era avudde ewaka ne bamutwala ku ddwaliro nga tumusuubira okudda ssaawa nga 8 unfortunately within like an hour and a half ne communicating until she has organ failures and then she had failures in breathing so
ne bamuteeka mu ICU inafyo ne bamubika oba yafa saa 10 dakika 10 so that is around 2 hours from sawa 8 so nagamba twati naffe tukisuubira okitegeera naye kakati omuntu ayinza obba nga amanyiko story side endala n'abeera na assumptions nti oba kino oba kiri nze saagala nnyo waayiriza muntu ng'afudde bamutadde wali omukolo gwe gwali olumbe we luli badde tebanaamutwalawo ani abantu badde bakuŋŋaanira abantu babadde bagenda ku nkungubaga it's all vigil yeah it's a vigil naye babadde ye tebanaamutwalawo okungubaga okukulu kwa leero yes then kwankya on Friday kwankya ku Friday then ku Saturday bamutwala yes tomorrow is when they'll bring the body yes yeah ogujja egulu nga balinda bantu be bantu bala kuva bweru awo nja kuba nnimbye nja kuba newayiriza nti mbimanyiiko abana bo meeting yaliwo yali ya family I thought you were part of the family bannange nkugambye saagala kwewayiriza dayas bw'ofiirwa leero ebintu byemu nawuliriza ebyekisiru byo birekerengaawo w'ofiirwa essaawa zino tekijja kuŋŋana kwetalira ku ki kulumbe because oli muntu wange oli mukwano gwange tuulako wamu okkalire bw'olinnya mu nva abantu batalya mmere kyemuyita okwetala is me going every day tekikweta kujja yenze bandwisawo kutuuka ku ekyo bandwisawo sigambye bw'ofa ngambye bw'ofiirwa bwenfiirwa kati bwemanze enfiirwa lwaki oba weetala bwoto jangu ku lunaku lwa vigilu jangu mu kuziika nze tugaane lumu nze by the way nze temundabanko na ku nnyimba ez'abantu akivula ku luno nakulabye nnyo kubanga anyway of course friends are also part of the family amabugo tebagawaggwe tokuŋŋanya amabugo olaba dayas olinga bbe ajja kuba mungi bw'ova mu luno olumbe nga toguze emmotoka shuga g'okuganyiza mabugo gwe abantu bajja kujja nino bakole posting nga babagira amabugo toyogera bya kisiru ennaku zino omwana akubanjiza ku internet tonjasagamwa oli ajja veri agambe shuga tusaba ku mabugo g'omugenzi mundeke mugenzi ki yadde ebibiri sinaba bifuna mugenzi ki siina yadde n'ekikumi nze sezina mugenzi gwenjogedde gobanja abaana bali mu mbeera ki abaana it's like nalabye gundi yabakoledde posti ya rabbi video Shadia wachagula ne Shadia mulalu mukyamuwuliriza Shadia zonto yes but people opinga ku gundi nanti kyekugamba Zolo when you're talking about videos that pop up ebimu bireke Shadia is mentally sick Shadia has problems ajira nayo seddagala ate bwaliyo sali mutumo kola live sekulimba ate nze siwaayiriza emabega kayina video gye yakkolera mulalwa anti kuno yagikoledde baana mbw abo baplaniki bana yake yakoze abaana ogamba ina kye bamukoze anti kati abantu abasinga babonaabona they come from wretched backgrounds and they want everyone to suffer like they suffer wammwe emufiirwa ne bajja ne bagamba nti Shadia oyasama kinga n'ennyoka afudde siwe bakikola mu family endala ebyo byewammwe ebyo bikola wammwe yangu yawane seppichi nnyoka afudde siwe bakikola mu family endala siwe kikola but Shadia bayinza bange wabwe we bakola yayagala buli family ebeere miserable nga family ezimu they communicate mpola mpola bakuteekateeka okufuna eggulire ebbi bakola batya wali family nga zibika recklessly kati babika batya carelessly tiki wano zunga ojjagwa mu buujo nnyoka afudde otuula wali ndowooza oyagala mugobere zizo family ezimu wunga nnyo ekiti kijja kikutema eggwofe naawe ogoberere ennyoko abaana abalala siwe babagamba tusoke tukikirize ekyo tusoke tukanye nakyo ffenna tetuli banaku waliyo famire nga bakuteekateeka Shadia banaku abo abaana no doubt family yabo ogimanyi no doubt osobola okukira upbringing y'omuntu ogirabira ku muntu you depict
where you come from. Upbringing n'obunaku byanja. Ekyo saasanga mwana alina upbringing nnungi munga family eri bulungi nga ye Shadia. God forbid. Ekyo n'okutta kitta kizira. Kyowayiriza si kirungi. Awo oba okoze impersonation tusobola okusiba. Weerimbika mu kiti ekitali kituufu. Weefuula kyotali. Ogwo musango myaka 2 nga bakusiba. But yabakolera video nga so abaana abo balaba bafiirwa tataabwe nga bato nnyo. It is very understandable if they don't want to give them the news. Era tebanagabawa. I'm not sure, but it's very bad oba tebagala bawa news like rampantly. Nga we basanzo shegera omanyi lwaki abaana be bafiirwa daddi waabwe tebabagamba ne mu kukula. Bakuze bamanyi taata waabwe Uncle P. Yes. Kakati of recent he has taken his responsibility very well. By the way, guno omwaka Father's Day twagala celebrating Uncle P. Soke tumcelebrating yekka bwati. Mwe. Soke tumcelebrating yekka. Kwa na fetu na batulabi. He's really a father. Kati baba gambo of recent nti bafiirwa era nengeri gye babagamba muye nga bo balaba mulaika mwe musaga mulimba is our father nawe okisegeera kati okubanyonyola oba matiza nti onsi ekitammwe nga kizibu nnyo banyonyola nti onsi tataamwe yafa era ye gundi era ono aba uncle. I'm very sure they cannot even call him uncle up to today. They can't. It will be hard, but I still again kituufu because I lead tata wa okitegeera omwana oyo gwe wakagamba nti daddi we yafa akoze gwayita taata si taata waabwe tojja kuva mu bbango ojja omugambe nti nnyoka afudde. Tewatosobola kuva buvi mu bbanga. Dilema mu dilema. You've just given them the bad news of recent nti they are half orphans. They lost a father years ago. Now that they are trying to catch up with there this. Were 2 years. Now that they are trying to catch up with this bad news, unfortunately, God takes the mother as well. Tosobola kuva eri no jango gawatukana. Ebyo byewa mu Shadia. Ebyo byammwe. Kwe Gabriel betolera bijja kudaga biri ku Shadia. Ebyo byammwe. Mmwe bajja bagamba news carelessly kati olaba buti babateekateeka. Oli waafa bakugambira gwe nno oli eyo manya gundi afudde. Bwati. Bwe bagamba Jesse. Manya gundi afudde. N'okubira omuntu n'atakwata ne bamulekerako message. Gwe nno okubira tokwata nemanya nti gundi afudde kati gwamanyi. Gundi amenya omuntu gwe oganya okwata essimu. Oza bakubanja kumbe bakubanja. Olowooza bakusaba ssente kumbe bakubikkira okitegeera. So not all families do that. Era nze I understand if it's actually hard. Remember kati kululi eri mami yaliwo nga balina gwe basobola okwesigamako okubagomya nga we babagamba nti mwaluzinga kitammwe. Wamanya obuzibu palaso bwagenda oyitamu awo. Okakasa abaana bano. Abakasa si kizibu. Obakasa nti mami afudde because of course enkya bajja mulabako ng'alayiga. Now that is when reality will kick in. Bagamene mwatugamba taata yafa kati ni mama. Like now they will feel like bajja wuliranga Katonda abawalana. Like why us? Kibuuzo kitandika okujja. Her father died. We've just gotten to know. And then you take our mother. Why are you like this, God? Now questions will start to arise. Wakolachi. Oshigeira. Reality will kick in tomorrow. Okay. Kati gwe yanyize bazanya batya lwaki babuuka abazze bakungubagirako nnyoko luli olujja lwa jjajja waabwe bakkirizibwa waddeme n'okugamba I want to pass here waabwe watayagala kubuuka tojja aleekaana nno ali eri ayasamirira eri naye ate tebamutuukako gova ku muntu eyeruse era nekigaana. Bana bwe babira tebanyirira goli just mubi you just ugly Shadia oli mubi bubi tekiriiko mbutonyirire oba ki
tonyirira oli mubi olabika bubi but for me like Shadia never disappoints cause buli muba mugenda side eno nga yalina waawe tiwabira kawo kyekiri kye nabagamba nze nabagamba neno nga abantu bagamba ne Shadia kumanya ne mbagamba oyo namusatifyinga era payroll weeri with the proof nti ateekeddwa kujonkera we cannot all love sugar era yalina kiti kiri eri ekyabatayagala abantu baba baliwe bati afunawo katire kankubuulire Shadia newe mujja ne mugamba katugeze yogerayo ekintu ekibi abantu nga fena tukiwagira of course abantu basenda bawagira kisiyaga Shadia ejja kujja kuwanira abasiyazi kasala banga mwenna Shadia was designed to oppose like she je bamu designinga batyo asobola okujja nawuliriza byonna byemwogerako agenda okwekanga nga side e supportinga muliyo ng'abantu ng'aba basatu nagamba nedda naye kati mmwe mulowooza lwaki kino na kino ne bwe kiba kiri unjust yajja kujja she's designed to oppose tulina mutuuma opposer kagama kangu katalaga kabuze mbadde nekyakyenjagala oleeta naye nkirabye nga kibi nenga akambere ku opposer so abadde banenya mbusimanyanga abaana lwaki bakola n'olujja jajja waabwe onofuna olumbe ewammwe Shadia kyokasa banafuna space we bateeka tenti we batyo ewaba omanyi nombuuza ayina it's a question I'm asking Shadia akoze ebintu bingi ngaali eri ng'ateeka eno kamba akoze kola nnyo wamma era kyakoze kola nnyo abaana bo baleme babikira nga gwe bazze bakubikira bo babateekemu ku katiibwa kola nnyo kikyuke when you're work to change nze kankubulire whatever buli wonna we neetomedde nze mu buvubuka bwange n'obukulu bwange omwana wange tajja yitawo abaana tebajja yitawo babaana bajja kuyita wanjawulo nnyo buli kyesaafuna they will get kati that's what you're supposed to work upon naawe omwana wo ku lumbeero bamutegeke omugamba simugwira tebamuboggolera bamugamba empola mpola babogola nga babika nkugambye omwana ajja yeewujjawujja mu bantu ne bamugamba gwe nno Shadia ojja gwa nno mu masepiki ogoberere nnyoko ng'azifujala zewalungi nnyo gyebali wali famire ezikulangira ofiirwa kyovola ne kitaawo yafa nalagira omwana kyovola awamazaawo bazadde omubuuza nali abalye tugere kugundako so sorry about that bintu si birungi abantu beewera abamu bagambye naffe tugenda kukola kyonna ekisoboka tugenda kukola ekisoboka okulanga rabada bodda olina okifeesingamukko naawe ebiki so there is a lot going on kamaliza beach kale gwe gundi yakoze omulabye nebbina bad black njagala nno genda mutwalira kimuli kye I was supposed to go yesterday naye navudde ku radio saawa emu ey'ekiro ate nengenda muki yagambye ate okudde waka nga terinawona feelings zino mukwatirawo omwana n'alinyinga neriseesetuka wamma kongs mami Jona era yagambye ayagala kusaba gavumenti balina bafuninga gye bakikola ekirungi nti nno kati amabina e Uganda tukyafuluma bweru nawe no TMR ekola ebbina lipo you already tried to tumanyi nti mu Uganda bagikola lipo byebiki lipo like bakunu like 360 bakununamu amasavu kati oba olina olubuto olunene gye yasooka okukola by the way n'okola ka west enumba gwe yakyakoze ebbina mwana I'm glad era nze yasookera naku live yasenga twaliko n'atugamba tumugamba naye kongra kirungi nnyo n'ofuna buli kyoyina weebaza osabanga nnyo Mukama n'ofunamuko ku bulamu ng'obwa bad black nga buli kyoyagala okyetuusaako kati bad black olowooza alifa takoze eki
buli kimu akikoze. Yakola ennyindo yasoka neyeerusa n'akola ennyindo n'akola ebbeere kati akoze ebbina kati ate ebbeere luli yakola ddene kati ayagala ddikola mu ttutu anti ebyo ebiseera byabwe amabeere amanene ge gali gatunda kati waliwo ttutu mutima gwa mbogo kyovula yagambye yetake ne Katonda omanyi omunaku lwajja n'akugamba omunaku nga gamba obutaba na ssente kimponyezza bingi ndaba kansa ali awo lekerawo ebyekisiru yagambye mbu ye Katonda takyamanyi oba asobola n'omuwa emikisa omusabira kuba tamanyi ku Katonda gwaddiza nkugambye kuba kati yali muddugavu yamenye byonna ebimuliko Katonda ajja azunga anoonya muddugavu nga taliiwo agenda otunulira ono omweru agamba ono nga yagala ofaananira Mooli lwakuba oli ayina ennyindo nnene nga naye teriiko akabina kuliko kati ajja kudda nga gamba oli omuntu wange yali ati ng'alinga triangle yeyise leeta Q mbu yalinga figure 9 Q mbu yalinga naye okimenya kyogedde nengenda kuva alphabetical netunulira kyokese nnungi n'akatono yabadde nagenze kola bbina nga liringa kasepiki yabagambye njagala kataasa ne bamugamba nedda tugenda kola eryenkana n'amaguluko nti sikulimba yatugambye anjukira black ayinamu okugulu like okugulu kwokutini kachovala yakugamba yalinga Q ng'ayina ebbeere ng'ayina waneeno eno yonna yonna like kale okuva wano paka waneeno mu kiwato nga wa 0 wansi nga kikana katel ka Q kati yagenze ng'ayagala ebbina nga liringa akataasa bamugambye nedda nnyo tugenda kuteekako ebbina naye nga ligendera ku magulu nomwere nga bannaayi buli kimu mu nsi kisoboka funa bufunyi kasente kyova siva ku munjalo wange mpise kwa mpisa yagamba yafudde ne Magi teboogera ate kiba kituufu okwogera anti Rabadaba yali ex-woli yekituufu teboogera Rabadaba naye Rabadaba bantu naye nga tebannampeereza mpisooya nga bantu bangi nnyo ne mbowa sibimanyi nnyo sijja bigendamu okogga waneno n'ofuna sikyali mawulire okogga waneno n'ofuna figa nze kyovala nagamba kansoke nsalemu kaweiti ne Rose agenda kugirako kansoke nsalemu kaweiti tunaalabira eyo kyenaba njagala okukola ekirala njagala kukola magulu gwe gabaki amagulu gange saagasiima naye wenatandika okoggaye ate ngenda ngasiima munnaye luli nenyala kubuuza gakutuusa mu Desemba njatambuzaawo gagoyasama nja kumpaamu ku gago mukwano sinze mbikwogeredde anti kati neweebuuzisa kati bale nasirika anti nenkuwa ansa kati mbaye sina kuddamu nti ojja kumpa agago munnaye gantu omanyi bakisaagala kulewa newuwo nnyama omanyi lwaki newange bwe tolyawo buli ngamba omanyi lwakisobola kusaagala kulyawo nnyama okimanyi nti eyinza okugenda mumanyi nemaliriza nga nkukunyuddeko ola ddaasa ebyekisiru byo byeyasama ddiya kati nze nno ddaasa olinakuza nkudescribing okoleki nkudescribing describe me tekiina buzibu kati bwoleesa ebyamagulu ze sinabireetako yasamirira nnyo bannange so anyway that's that ekyo kyekyo gwe olina ka video kewalimu ku gundi so nabaana bakapositinga nnyo ng'oli mu motoka ng'ota midde ekyo koli ku live n'olyoka wemula buli kiramu nzikirizibwa wala gigwe nanyo yali ku ssente zange nakamashuka abadde ki nzikirizibwa muleke okundetako akajanja anti nedda sikuleetako kajanja but kati kale nekikosaani abali bakulaba ani yalwala abali bandaba ani yali abayise ate live wali ogitereddeyo ki gwe wemujja kyemusanga ku live yange kyemugenda nakyo kyekyo nina ennaku zembera nga ndi sweet gwosangawo oyo oyo genda n'oyo wono jja nga mbawa jjajja wammwe genda n'oyo wono jja olunaku nga nzize kuwaayiriza genda n'ekyo omanyi n'owaayiriza nkeera nga content yabuze n'okola otya neŋŋamba kanzije oba data wange nze amugula essimu yange kali ye gwewaayiriza omuleka mu mbeera ki yamanyi tuba tugendedde awo kugambye gwosanga ku live yange gwoba ogenda naye
Nsolokera ku maca nempayiriza Linda Den ekintu. Mbuki. Kyonna kye njagala. Ani kati oli oba omulese mu mbeera mbi gwewayiriza. Kati nze olaba wemba njogera ku badijja abali female. Sobola kwogera ku badijja abasinga. Kubanga bo baze ne babogerayogerako. Kati nkwatayo Linda Den. Gwe batayogerayogerako. Nkwatayo Linda Den gwe njogerako. Kati ye yaba musajjufu. Nyezo banga nze mwogerako kirungi. Do you realize that Linda Den is one of those female DJs that get booked, but they don't talk about them so much? Abira ne bookings nyingi, even outside the country. I don't know, it's either she's lucky or she doesn't want news, because sikitegera bulungi. Andi naye abuza leero omutini enkya munene. Akoga bwage. No yabagamba yalina reasons. Omuntu ajja kujja kati leero yokogera ku Linda Den yagenda natereza amanyo ge. Nedda kagamba ebizibu ebiri ku Linda Den. Linda Den yasala weight. We don't know why. Kiyinza okubeera health complications. By the way, kyamuviirako even okujja natestinga HIV live mu kamera. N'abagaba bannange lwabantu mujajinga. Kati Linda Den munaye ku mutala kunama kankubulirire my sister ku mutala kuneeno. Kyonna kye bakugamba genda nakyo. We bakugamba oli mulwadde wa siriimu enkeera kimba wakakebeka ARVs. Tega oyo nonye bono. Kati nze kagambe kyonna nze kye banjogerako kiba kituufu. Nze sobola kujja ne mbagamba nze ogolaba nze siina budde okitegeera. Kaakati n'amala n'agejja ne baddamu ne bamwogerera. Naye bwe yali fani tosategera kyayagala. Linda Den bannange akoza gwawo lwa buwoomi. Bannange gololo bigambo gwawo lwa buwoomi kiba kitegeeza nti olibwa nnyo. Simanyi n'ekyo kye bali boogera mu comment section okitegeera. N'avaayo n'addamu n'agejja ne baga naye bannaye ate kati osusse ebigulu oba kati bannaye biri bitya okitegeera. Naye nga you can actually just say like we don't need your opinion. Like whether Linda is small or big, auntie, like don't give them importance. Like we don't. Nze waneno bagamba. Bana sugar nga akoze. Bana heart break. Nate wali owekube emisonga banaba. Basiru kyenkugamba stupid Ugandans. Omuntu agenda very akwasamire ngenjale mulumidde banga. Linda Den ogenda kujja wekebereza sirimu ku live. Nga gwoli mu kwekebereza sirimu ku live mulwadde. Omulwadde nga yali mukuwozesa. Omulwadde ate yawozesa abantu. Ayina ebizibu byenga ye katatandisa ate kuwozesa gwe kitegeera. Linda Den yalina akazigo. Ne bagamba ne bannaye banaye amanyo ga Linda Den n'agateeka mu braces akavaringa gap. Ne bannaye lwaki atadde mu braces okategede awalekera kusanyusa abantu oba togenda tegera abantu anti nedda sometimes there are people by the wali abantu ngebigambo munnaye bibakosa ngebigambo bibakosa biba olaba nze nina omuntu gwe mmanyi ebigambo tebimulya ne omuvumo ddamu tabiteeka na ku mutima. He's a friend. Tabiteeka na ku mutima. Kate ne wabeerayo ffe nga nkwetikka ngamba mu 2019 omwezi weguti wayogera bwoti waŋŋamba nti nina ebisiraani n'engoye wenzambala tebazigula. Ekyo bakigamba. Nalabye legal suspect yako. Actually nalabye legal suspect yakoze. Naye oyo muvubuka waŋŋamba omumanyi. Legal suspect mumanyi. Ye muri mu mutima gwa annoonyaako ki? Yakwambaza akagatto. Legal suspect deliver the shoe. Yakakwambaza yataddeko gundi kan munoonyiwa. Baba ono bagenda mwekulira mumula. Yabakutoomu. Kyava nagambye wali eri. Yabakutoomu. Nakugambye siyagala beera sacrificial lamb. Lidako. Kuba bwe twategeredde ffenna kye badde bategeeza nga legal suspect yamaze opositinga. N'ateekayo akagato mukka kwambaza yataddeko bifaananyi byo. Ekifaananyi muvubuka simanyi kikyanoonya. Ne tugamba wedda bagamba. Naye mutambuliza content ndozola bino byonna tebinnakola. Kati ojja kusanga nga akange kantaddeko nga kakoze. Kunoonya ye yali yaddi. Bapositinga bingi bingi. Tesobola kubanga etuuka eno naye namulabye ng'ekifaananyi kyo kyennyini kyekiriko oba bamugambye yakijja ekyo
Katozaala mingira. Yakamba ekisiraani ky'olina. Ya Rabbi, ono black sugar. Ono gwe sebo. Waliwo omukyala wiiki ewedde abadde ajjonkera Ntongo okufaako bufi. Abadde ajjonkera Ntongo yatugana otugamba nti Ntongo yeesiba ku musajja n'olunaku lwajjo baatugambye nti buli we yayambalanga mu ngoye za madamu zaadibanga. Kitegedde. Baatugambye buli we baamukozesanga okwambala engoye nga zidiba okuba obulango ku dduuka lya madamu zaadibanga. Naye nga bwekigamba nti Ntongo alina ekisiraani bagamba edduuka lya madamu naye kuliko engoye za sisita naye zizo bataddeko kifaananyiso. Anti ani njaga tegeera dduka kubanga nnangira abantu bangi awo nze nkunnyonnyole engoye kizo waliwo yamaddemu konako ebifaananyi nyingi n'eza baasi zennyini nzambala kandi ono bagambye sisita bangi era babosi abasinga abeera bakazi. Gwe ani gwe yogera nti gundi nze nkugambe engoye zaani zenadibya kade kisookera ddala. Let me tell you people, me I'm not a people pleaser. Kyekisooka ekyokulala woba tolina magezi gasengeka information sinze ate akutwala ku ssomero nenya bazadde bo or the bad school you went to learn to interpret. Nze njagala ompe video nga nzijonkera Ntongo. Nze njagala ogimpe navaayo nemba nnyonnyola because I was part of that story. Nennyonnyola nti ekibaddewo kibadde bwe kiti ne bwe kiti naye kyalisaanye okubeera bwe kiti ne bwe kiti. Derrick kennyini yavaayo n'abagamba nti Ntongo yamukwana. Sinze okitegeera navaayo n'abawa ne screenshots. Nze okudifendinga Derrick olw'okuba nga badraginze business ye mu bino ebintu ate nga I was like I'm working with him. Awo obuzibu bwange buliwa. Ate nalabako sigwa mutwala watwalayo Ntongo. Namusangawo ne kuba twali ku live. Ne mubuuza ati omugagga wange kyenga daso nakulaga omugagga wange ate ne kusangayo. Nangamba bannaye saategede naye bangambye ogenda kujja okitegeera. Kati awo naliwo ko. Kati awo nze good nagenda naawe. Wansangawo. Nakusanga wabweru wa kizimbe ne ngenda naawe. Era naye wangamba sigenda genda wa mugaggawo nga tugenze funa. Nze kikola. Okitegeera. Kati nze njagala oli angambe nti we wanongo ovuma Ntongo obanga omujjunkira. Some of you are just stupid and it's not my fault that you're stupid. Okitegeera. Now this boy I think njamugatta ku ssaako y'aba Ntongo y'aba Shadia mugatteko ye yegulidde erinnya mukunkolako eggulire nga liri negative full time. Natukako nenkubuza nokubuuza nti omuvubuka ye ayagala ki like afa kinange talina akola muli nga abantu abalala. Wali omuntu nga kolako all the time ngaba ku negative side no yagala omanya twafa ki yinzo banga namukola ekintu okitegeera. So now you let me know if you want, we can put you on payroll ne tukugatta eri wa Shadi nobeera omujjonkezi ng'oli official okitegeera. Muleke kwogera bintu just because you want to talk. Oyo muvubuka namusangako ne ku live nga bakasiba Ntongo nembagamba tekibayamba kubeera kuno ku live abantu 200+ nga muli mu kuvuma oli olw'okuba mumusubira nti yamusibye. Munoonyereze omuntu waffe bamusibye mwe mukizula nti bamusibiddewa tuyinza kukola ki? Nze woba mukwano gwange mba sikusuubira kubeera ku live mu kifo ky'okunoonya wendi mbabuuza bamusibidde ku poliisi kimu tetunnategeera ate muli okwo mutangadde mwasamirira nti mumwagala muba mumwagala. Ekyokwotanga n'okwasamirira kinene okitegeera. Abantu bagamba bintu kyekyo olw'okuba oyagala bakuwaane mbu wamuyombera nnyo. Waliwo obusiru nga busiru ate tetugenda. We don't have a vaccine for stupidity. We don't. Wazira tujja kujja nawe tukwasamirire otegere nti nno toli musiru weka tusobola osiru walanga.
Okitegeera? So nze bwagamba nti navuma ntongo namujjokera nze njagala aleeta agambe wano ewamuvumira. Kale kyebisera nze okukwata Derrick ne mutwale wa Senga Acidi yeewolereze awo nakola musango ki kubanga baali bamukutte kakota nga balaga mubi nnyo simanga Derrick basi muntu muboole bannange essimu ze tezikola naye ng'osobola okujja n'onnyonnyola abantu nti bannaye essimu yali ekola wabula nali siina password ya Apple ID ne bampa ennaku 14 so nali sigikozesa naye kirala nti nali saagala 256 ate bampa 256 mu kifo ky'okugamba nti essimu nfu kuba yatundibwa. Okitegeera kye ngamba kati omusiru ayagala owulira sayidi ye tewali wane nantuma kwogera kye nnina kwogera nja kwogera kye njagala. Nze nnina abantu nayawukana nabo naye paka leero bizinesi zaabwe zitambula ku lwange era ne posts bazipiininga ate nga ze video enene ze bayinayo. This is a pinned video. Twayawukana simwagala tanjagala era alinga amazi alinga n'embizi. Naye post yino mpininge daba post ze this is how many hours ago. Okiraba gwe zirabe daba numbers zaina ko ziraba post ebanka naye tezikola. Twayawukana okitegeera oziraba ontegeera oba bulungi twakola ki era simwagala era alinga embizi. Twayawukana onfuna bulungi nnyo. Utosanga amati mwayawukana notagattako kigambo kirala. Njakyongerako kuba simwagala. Era mwayawukana kino mwayawukana ki. Daba twayawukana. Era posts ze oziraba tezikola. Gega mazima agaliwo amatuufu. Tezikola ki? Tezikola ki? Mpozi mbadde ogambye tezikola kati daba post yenkadde. Ononze onani? Nina ekisiraani onani? Twayawukana simwagala naye content gwakyaliako oba onfuna bulungi kubanga yajja poppinga app. Simanyi oba ontegeera bulungi. Onfuna kaakati muleke kumanyira abantu. Abantu just wabeerawo njagala tumanyire nti ddaya sosola otuuka kaseera ng'abantu baagala kunafuya. Gwe okugamba nti nno kati legal suspect ogamba nti Sugar alina ekisiraani ampe ensonga nga 5 nga tezifaanagana ne ziraga nti nina ekisiraani siyingirangako kukomera. Okiwulira? No, like these are the worst things that can happen to you. Siyingirangako kukomera. I don't have a bad history with any of my baby daddies. Twogera bulungi nnyo ne waka batuuka. Muleba baby daddy bomukwatagana. Era ndowooza omwana atya n'okuddamu okuzaalamu. Siina tabbu. Okiwulira? Siina mulimu gwe nnina nti guno eno Sugar baagukugobako nti genda. I resign. Ensiibula. Ate ensiibula nfunye greener pastures. I've never been an employee. Ate awo nombyolo byekisiraani bakugyewo. Ekyo gw'osobola okyogera gwe nga kikusanyusa nti Sugar alina ekisiraani. But the fact is takirina. Excuse me. Nzaani atambuza page yo. Kati nina ekisiraani legal suspect wuyo yakoze video eyange yakoze. Yakayongerayo endala mmeka ezitakola. Zizo nze tulabira ku mukwano tulabira ku numbers gwe waba mukwano gwe gwamanyi gendayo olabe before nga tanaba compostinga wagula wona era abadde ngono nga tekuli keziba namba 4 Kintu kyenkugamba ow'ekisiraani you will contradict yourself. Ow'ekisiraani omupostinze okoze okategedde nze wegendereze nebabira bannamawulire nga nsanze ewantu. There are high chances nti bwankwata ka video kagenda tutambula oba etambudde banvumye oba etambudde banjagadde etambula okategedde. Ow'ekisiraani ekyo mukijjeewo ekyo mujja kaina nakyo mukifiireko. Let me tell you, I'm so blessed, very
nenne mikisa gitalina ina. I know. Kati gyo wade we o clarifying gachi. Kuchi. Kula you. Nagambe data tugenda. No, I'm just asking. I saw you clarifying. Clarifying and chigwa. Namuna obomere mwaka. No. Tekaba katengo sagala. I don't like to be a sacrificial lamb. Omuntu asobola okunyukiramu atenze jjukira empalane yange teggwa. Ate sagala kusuubula mpalana yange teggwa nsobola kyogerako oli nannyingira ne tufaafaagana, so I don't wanna. Nange ni muntu nkoowa. TikTok yuba yagituleetera tewummula. Oba era oli awo kino ne kijja. Tuli busy. Ate twafune wasenga asidi tukola kiro ng'abantu beba. So zukuka webaka TikTok ekulese ku kirala ozuka ogenze ku kirala. Gwe fine bamutadde. Wenabadde njogerako neziga yangambe bamutadde. Bamutadde yali akoze. Nabadde munoonyako simanyi sabibuziza ebyo. Apparently nze mbadde sikyayogera naye for some time. He was my friend, I can say, but mbadde sikyayogera naye for really a good time. So inategeddeko nti bamusibye, of course gwenadde nsobola okubuuzaako is Ziga, because for him we are really really close. So nemukubirako nemugamba is it true gundi bamusibye, nangamba let me find out, then nkudire we against finding out nga bamutadde, which is good, alhamdulillah. Nentegerako nti bamutadde, and I'm like yeah, sometimes osobola okebera ku muntu nemba temwogera sikatala nti olina omubeera kaawo. Gundi yabanze n'abeetondera segmento. Yeetondeddaani Bonna be yayisaamu eggaali mu interview. Daira wallahi. Gote wamula nayiika n'eminyira ku live. Nali manyi yeetondera basumba. Yeetondera enegwa mago teyakwetondera kwetaaga. Kwetaagira ddala. Naye mwe mulaba musobola setting omuntu olunaku lumu ye. Omuntu namugamba ekigambo ekirimutta. Kati ogamba nti tanneetaaga. Mbadde namwetaazeewa. Nze. Mwe mulekera olowooza nti kiri one sided. Gwe tonneetaaga gwanagambye nti nkumanyi. Oba nkwetaaga. So he apologized, which is good, but I want to guide him, segmento, and we are wicked. Nze ekyanyiiza ku segmento kyali kimu. Statement ze yakola mbieta dininga na basachula. One, chano gye yaliko yabasachula. Tiyanonya baki. Two, amutegese wasachula. Tiyanonya promoter waki. Tiyanonya papa. Ato yetagwa mwa papa oyo mulokole. Nchali tiyanonya reverend. Era oyo yetagwa reverend. Reverend wa Anglican. Agwa mulokole. Ate na mulokole yani kude nabo yaleka abakoze eki. Abayiye vivi. Yale agala bera mulunjo omu. Shema poni. Agenda okujjukira atyabuli. Kyonna kyayogeddayo kyezza. N'alyoka anoonya robo n'ayiika eminyira. No, olaba ama segmento nze ngenda kugamba abantu batagenda kugamba wama kumutala kuno. For us we are very wicked. Tetuwummula. We are toxic. Twagala ewali ebizibu wennyini awo wetutuulira ddala wangi. Emmere y'omwoyo kuno ku mutala ebeera lugambo, kuwaayiriza, kuwalana, lutalo kwa lutalo, taluno kwa taluno. Edda nalinga nsubula entalo, kati no nziwola. Ate nsobola n'okusonyiwa ebbanja ly'olutalo n'endukuwola, ate ne sitakubanja sente. Tetuwummula nga tewaliwo kye tutayiye. Twagala okubeera on the go. So wano ku mutala bagenda kukozesa ensobi mpitirivu nnyo. Don't get camera excited. Bojja beera ng'omanyi nti ngenda kugera kino oba byogedde n'otatambula tebakutema mwaka akagenda okumakinga people ate weetonde. Nsaga ebintu byakwetonda tonda. Nze bannaye kijjabba kizibu okunsanga nga neetonda era lwe ndi banneetonze. Antwalaka bandopakawo ku poliisi nga nekintu azizzaayo mbu baagala mbu nzije neetonde. Nogaana. Nengamba bano tebamanyi nti nno nina oluganda ku luwi right. Tugende oluzira n'ovaayo. Gwe sagala kugamba kigambo. Nzagala nakigezaamu ekizambo. Gwe nabadde njogera ne Karoka Siita. Actually namukolera nina ku radio kulayo. Nagamba muwayiriza teyabyogerako nti nno oluyimba lulisoloko. Mbwe ekyamugano duyimba abuuza okusooka yali akkiriza nga nasanga naye alwewulira. Abuuza baani abali ku lisiti abagenda oyimba bamugamba Pazo n'agamba munzigyeko. Ate nga lwaki agamba we bamugamba Pazo lwaki agamba munzigyeko. Oluyimba luliroko.
bwe yakugambye nti weyawulirako abakola statement we bagamba nyini luyimba naye omuwandiisi yagamba ye ne Carol bayogerera n'amuwandika n'amuwa n'advice ow'okukyusaamu kati omuwandiisi yali surprised ng'ebintu bye yawandiise ate bwininwa gye yabiyimba naye Khalifa si gwe gusoose nga yeetikka Carol ku lw'omukwano gwo nakyuka ne feelinga ng'eyakyuka yagamba yali aluwandiikidde Carol we nagebuuza Carol naga bannange Khalifa tansindikangako ku luyimba mu bulamu bwange alimba saawa zino musooke muleke Khalifa ashininge paka nga amaze ekivvulu aliwo wetwamutekerako amaanyi bannamawulire ojjukira waawo annaye nange nentuka nga mukwatibwa ekisaba mbi nga watuula wali tewalya ne watuula kumpi n'omuntu omulala nga bali mu recording n'omuntu omulala bamukwata yekka bamuzumi kati olaba luno olutalo olwa Carol yalutandise yengo omuntu yakoze si lutalo ekirungi Carol si mulwanyi wantu si mulwanyi era yagambye ye ne family tebalina maanyi yes so si lutalo n'olwekyo naye mbwe kyabaluma kuyita luyimba lwabwe loko Khalifa tekirina kuluma Khalifa when they call something local it means it is within the locality. Khalifa, you are local artist because locally oli munna Uganda. Just mulabika ekigambo local temukitegera bulungi. We are local journalists because we are for the country like locally here. Kati bw'ona ogende Kenya. Awo toba local artist waabwe. Bw'ona ogenda London. Awo bera international. Kakati local si kivumo. Ogende Kenya ne weyita international artist. Mwabana mwe awo buse border neighbor kale awo mafuse regional artist nedda neighboring artist okishagera so mulekera ogamba nti ono olejja looza nti nno wateka mu bugambo bubiri mu Luzungu oyagala oddukubaawo olabako ngola settlement ezagala okuba oluyimba saakuba luyimba nayogera ebigambo bino wammanga saakuba luyimba olinga amazimu kwana I'm not sorry. You're not sorry? I'm not sorry. Nti wavuma olimba lwa I'm not sorry. Mpe kigambo ekyaluvuma. Nabagamba pazo we party gye yayimba ntuufu nnyo era nnungi tetwamusubira kuyimba bintu bwe bityo. Twatumanyiridde bino ebyenkudi ebyo okitegeera. So party yali nnungi nnyo thank you very much. Eyawininwa giti kati kenategedde nti no Dr. Brain yagiwandika tiki nnyo okiwulira wizo yatuwa beyond his expectations. Not beyond his expectations, but yakomyawo wizo omukadde. Like that's beyond mugundi gye tuli mukati. Tuba tuludde ku wizo ng'ayimba. Kenza aludde yimba. Kati we tumufuna. Musajja yakafulumya ennyimba nnya n'omwezi teguwera. Laila wallahi. Kyovula mwe. Lokirwaddi. Teruweza myezi ebiri. Kale. So it was a good thing to have the president. Olaba obutategeera bwa bobo. Nze ekirungi kiri nti nzikiriza nti awusaategeera. But one man, so the combo was yes. Leka maleyo kati submission njireko ya sama mbali ya kulaga submission njireko echo ande submission tujireke nzireko echo nedda gena ne submission ode kuchiriwa kunyiba zo musajja kati wamma so by the way nzireka nkubule kijimba kizibu nyonzo kunkwata ident usako kwetonda so ngawe mbyogedde we nabyogera naye kye sasa nyukira ku luyimba bibino kati awe mugambira nti naluvuma nagamba oba osanga singa abayimbi bano bonna nga bali abamanya batula ku luno oluyimba how I wish bakola mu project endala nga mpya nga ya Khalifa kyali mu gaseketo fali kubanga ye nasango already yali akoze ngati kyetagisa remix yali akoze nza sosa akunsanga nolimba nga lukoze nongamba mpa mu remix obirekera ddala mpa collaboration nga mpya. Khalifa is a very good writer. He would have written a new song alongside never writer abalala. Yes, netumanya nti nabayimbi bajja ne bamuwongera ketofali. Then ekirala waliwo ono omwana Carol omuzinyi nasubira omulabako ewantu nga azina yekoba nga azina n'abayimbi. Ne yazina ne bamuwa yazina. Bamukweka tetwamulaba yalinga mu pozi yakomyawo olukadde. Okisegede kyengamba kye nayogera ku luyimba nti nali nsubira wakiri bali kutya bayimbi bonna nga weebali kati Carol n'abeerako. Wulira nakubuuzizza mbiveeko gena maaso Carol nali nsubira olaba Carol
ng'abayimbi bonna bali Winnie Judge ali wano Khalifa wano bonna nga bali ne Kalu bamuweemu ko avimbe ebyaddala naye tagenda mulekerera ne waliba agenda bweru ng'agenda kuperforminga ino genda naye anti era oyinza ogenda naye nogenderako nabaatera n'omukweka twagala bamuwe like muteekewo mu fronting kati olaba ku concert ng'abantu bazina kuba yagamba abadansa bonna agenda ba content creator bajje bazine muwe gundi ye bamuwe ku session nga kake nedda omanyi oba abakikola bwati oba babeerawo abazinyi abalala nga bakola rehearsal bamu fronting ate nze kindowooza ennyimba bbiri zombi abantu bandiyagadde oziwuliriza luno lwa original lumuwe yekka then omuntu okugenda mu remix nga waliwo nabaze otekemu badansa era naye ajje tukalo tokowa ko olunaku twagala okulaba buli outfit omuyimbi gyakyusa ng'ogirako jangu okuba essama simanyi wagisobola simumanyi nnyo Kalu nkoba mulaba ku internet nze I met him one-on-one when I was shooting challenges for my video and he's a good one and I like him era namugamba I'm a big fan nature samuli kimubuuliza ddala olulidda mu musanga akubesa ku stage bwakutukirako olunaku it is Khalifa and Kalode kubanga olunaku silwawala gundi si ya first August ono girlfriend's day mama temujerabira sisobola jerabira bana tukambira mu relationship omukulu nabaze nomugamba kyenjagala namuza Khalifa ne mubuuza actually that ku Saturday let me call you shortly ni mu camera Saturday rota akola lwali ogeze mu bwenzi gondi nabuuza Khalifa ne mugamba kale like not bwenzi nategedde anti ndo nalimu ebyo bintu webityo abantu b'olumu obo bamanyi ogesingako bwekikwatayo n'okunikikwatayo naye wali ofiiriddwa tamanyi bakyali kituufu nga ofiiriddwa kale nsobola obbika omuntu nga teyafa oli musiri obika eyafa edda ate tunaamunoonyereza gwe abaana bato twaliri akajanyo zazoyonoone gwe olunaku nga 1st August okimanyi ne Michael kwalinako ekivulu King Michael aliwa Michael ali kuserena ne kati Michael mbabulira akabadi kaina ke mutali sobola Michael mulimu gwo mu mutwe kusuuta abagagga era oba mugenze bate mugenze gwe manya Michael ali bakoze tebakikulinga kati mundongo ngenda oli mundongo kati ebwero manya kanu ke bakozesa omuyimbi wabakuwalana akulina ngo ine ekivulu anti ebwero watunda butebe noga anti yo city yange gikuze kwenjotula someone comes na agula like 100 first chairs gwe nobera ngo ina sente but repetition mu bantu bwe muwulira nga nanze show yonna munyambanga ne mugula ne mutajja kati gwe ekyo kitunula boto but repetition nkulu nnyo nange kijja kunyumira okubeera nga yenze yakolako ku show ne staff n'abantu that's also reputation kati ebweru yo bakikozesa nnyo oli okukubanga alaba mugize akulina n'okola naye wa mama eko tugenda kati ani yalinze munno kola show yakoze ki ani asokolanga olunaku gundi ojjukira challenge ya Nasanga ejja after nga oli alanze noza even after month Khalifa yangamye muno audience yange siye muno eyo oli wa mitwalo 10 nze wache ebi naye akantu banna baberanga bategeza chaka buli omu audience ya FCM kumba ali mukuyingirya bulunaku lwo olunaku lwendiranga nensanga omuntu nga woza audience ne wali boyimba kadongo kamu njafafagana naawe n'abakadongo kamu mbagala bajje kulunaku lwange bannayo olunaku lwe mulibuliranga nkozeyo show I have kalangared here ku the Truth Media. You have what? Kalangared. If you see my date, don't put anything ya DVD na masomero vidi muzije n'aba abazadde mbagala bajje. Tonga mambuno simanga audience ya FCM. Njagala bakadonka mbajje, njagala bato bajje, njagala bakulu bajje, njagala bakulu. Oli atamanyi nti waliwo abadagenda okujje wange naka omuyimbi wange nanga ategese kangende. Oyo omujjeko. Semondeke nze sina gafu. Audience ya FCM. Bakakozesa.
Era ke yayoke kaya ko la Vinka Irene Namato beromo ode yasi ya fesi ani yasokolanga ku bombi Vinka yasoka nze wana matofu kulimba kubi nze ngenda genda wonna ngenda wana mfuna wensoka ne mali bona bali kwa 2 mulumu August mfuna wensoka ne mali August ngetu vuga speed Michael ne Khalifa awe nayagalira Lydia Yalanga first born concert kulisooka yabagamba banaye nzize nkoze shop munyambe temuteekayo yabagambirawo nga bucha temuteekayo ku first born concert yabagamba banaye temuteekayo ati kuluno ainanga 4 September ne katirinda deni atukolereyo gundi show yaba DJ nga wolaba eya gundi tolowooza nti asobola ekikola Linda Den and management to whom it may concern we want a show management. I'm sure she does. By the time you get busy and you have bookings, I don't know, but I feel like you need to have one. Kola show kati gwengeri join omwami wonga naye DJ muba musolo kola akarema. Ba confirminga. Simanyi nkisaze. Mkwano. Ndanda chola kubuza ba confirm. Simanyi naye nze kubanga. Oyina mulala gomanyi. Era yoyo naye bana ko sigambe kichecho. Ntoa kubuza ba confirming. So Linda Den tusaba ko show. Tusaba show ya yo Linda Den as a DJ. Na Curtain Raiser yani? Curtain Raiser. No, but DJ ba upcoming banji. No mama asolo ku Curtain Raiser mo. Njagala batwe. Njagala bana matofu. Nedda bonjagala babere ne ka session kabwe njagala Linda Den aberenga yerema waba DJ. Ngawe bakola Sheraton. Njagala Linda Den aberenga yerema waba DJ. Bakateeka mu buliri. Bakola buliri. Tulaga nti nno. Beerya nnyo. Bukiba. Dimulekerawo omanyi ebintu ebyedda abazadde bajjanga ne bagamba. Abazadde bedda bajjanga ne bagamba bannange. Mujjeeko amataala daddi wammwe yeebase. Kumbe era nti mugenda kwegatta maama n'emisana nga babagoba bana temweka ntata mu omutwe gumuluma amutwe eki kati wakategeera kati nti tegwali guno mutwe gwali mulala naye abazadde batijoge kimanyi ebintu tusaba bigamba baana baffe kati omwana omugamba otya nti mugende muzanyire eri omutwe omwana agenda kugamba but mami me I'm not playing I'm just on my tab kati ogenda mugamba otya nti mugende mulekane misana genda ozanyine banno ate muzanyireko ewala paka ngamba yise nogamba lwaki gwatuyita roba tebaliiwo lwaki ozanyira musana tolaba nti kwegamba tuulako mukasiikirize ne mutukonfusinga tuzanye tetuzanya tata watabaawo musana mungi tuulako wabaawo gendo ozanyeko ne banno nande sugar kuga bazaddebo anyway 21st tugenda kubeera ne Irene Namatovu ku Serena Hotel Bika agenda kubeerawo simanyi bansasuddeko okulanga ngambye ogenda wa Vika ate ogenda mu Veniki Michael ali ku Serena nga lumu August ani Khalifa ali ku Forest mu kibira Nasanga nembona ndaba gundi audience bagigabana wadde oli agamba mbono wa 10,000 oli wa watu Lugogo Cricket Oval Vinka Lugogo gajja kusaba amazzi naye ayina show gye yayagala otukolera simanyi lwaki bakyusa gundi show gundi the show plan yali ayina okukola engeri gye baliye n'omwami gye balina bonimu kale ayagala kukola show nga it's kind of a motor showcase but nga it's her concert alangirawo omukulu I don't know why alabika nno naye supportive partner nyo bavudde nekale ekisinga okwewuunyisa okimanyi Lugogo Cricket Oval omanyi ekisinga okwewuunyisa the person she hates most ye yayitamu omusajja gwe yayitamu ate okufuna Vinka which is okay when we fall out so you want to take the man because we fell out I'm not taking byagwa don't hold us ransom naye omukazi okufunira banna abasajja alimo ne mukulu we era ye omusajja muye
Anti jukira. Toyasama. Wegayiridde. Mama yitwogera mazima. Toyasama. Mama yitwogera mazima. Wegayiridde. Hey, aina gwe yakubira essimu nga ku thumbnail ataddeko ekifaananyi kye ng'akoze story. Bye babitiisatiisa. N'amugamba gwe. Wano wooli tukwogerako mukwano. Omulenzi yajja ne yeetonda ne ngamba ono Newcomer. Banaye mulekerawo okwetonda bantu bange. Banaye please. Newcomer. Naba nnono. Onaye bwe kaseera aba yeetonda. Abadde ki? Ye buli kaseera aba yeetonda. Nera eri mu kwetonda. Nze nali mmanyi ebintu bye. Nali mmanyi ebintu by'emafuma tebibaluma. Empozi agwa wali. Namulabye mbu yakoze ekibiina ky'abasajja n'abakazi. Abakazi bayingirira ebiri abasajja bwereere. Era jangu ng'omanyi ogenda kuliiba. Yes, yakoze video. Anti ne bamugamba yeetonde n'etonde. Namanga akakwano kange. Kato. Bana mamulekerawo okulya kasasiro. Naye banaye tunyuke. Naitsoke tunyuke. Naye nze essimu eyambulira nfa. Yono gwe beyambulira? Kuki? Omuvubuka aba wagguluko. Like omuwala aba wagguluko ku muvubuka, so omuvubuka babira bamuyambe ge mazima agaliwo. Nga ne lulusi simanyi kugira omuvubuka yapangisa emmotoka n'asobola okulabikako mu bantu. Eyo story is for another day njagikuwa. N'emmotoka bagipangisa mmanyiwo. Nti n'omulala waba talina kyakulya kupaka last kwe tusibira lyanja kusasula. You're late. Muvubuka yasasula. Now I miss eating the other food. Which food? Olumira gye wandisakawo. Ku kabanda ewa mama Najibu. She had very nice okimanyi nti abantu batumya aba boda just emmere yeyo mukazi. She has very nice food. Anyway, bye.